Julai 29 omwaka 1985 gavumenti ewambiddwa gayita ku Radio Uganda General Tito Okello Lutwa ne Bajiriyo bawambye gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote. Dr. Apollo Milton Obote yali ku Mailo Mansion teyakozesa kisaawe kya nnyonyi eky'entebe okudduka mu ggwanga wabula yayita ku ttaka ng'akozesa Jinja Road okusobola okuyingira eggwanga lya Kenya. Naye buli kye yayitangako oba facilitation za gavumenti zonna ezimu ye yali yazizimba teyafunamu kirowoozo na kimu kugenda ng'ayonoonye byazimbye kubanga teyabizimba ku ssente za kitaawe wabula yali abizimbye ku ssente za ggwanga era yafuluma nangoye ze n'akasente akatono akanaamutandisa obulamu ne famire ye ng'agenda okweteekerateekera obuwaŋŋanguse bye yaleka azimbidde eggwanga nga Gombe Hospital nga biki n'enguudo zennyini oba oluguudo kwe yayitira teyayonoona byakoze kubanga tebyali bibye byali bya ggwanga era ofiisi mwe yali atudde yali eteekerateekera ggwanga meaning nti bw'oba ova mu ofiisi ng'ebadde ya ggwanga eby'eggwanga olina okubirekawo kubanga tebiba bibyo byonna by'okoze bubadde nga buvunaanyizibwa bwo. Kikyentegeeza njagala okuwuliziganyaako ne Honorable Yusufu Nsibambi Emawokota South agenda yeewera mbu katandika butandisi atemye emiti gy'amasannyalaze bw'abatuuze baamu myaka lulu tubuulire watunda nte za kitaawo okuteekawo emiti gy'amasannyalaze egyo era nga ki ekikweweza mbu katandika butandisi bakulembeze kika kimmwe abatamanyi bukulembeze na buvunaanyizibwa bwa bukulembeze abantu bojjako emiti gy'amasannyalaze be bantu be bamu abaakulonda ne bakuwa akalulu era nga byebimu ku bye wali obasuubizza ebbanga ly'omaze mu paalamenti kyomenya ebirayiro byo watunda nte za kitaawo okutuleetera amasannyalaze ago tubuulire bizinensi zo ze wajjamu ssente lisiiti ku lisiiti okuleeta amasannyalaze ago mbadde nti era yali ssente ya muyi wa musolo nga n'egyo emiti giri mu kugasa muyi wa musolo kyaki gikuggisaawo n'otakoma na kwekyo n'ogenda nga weewera n'okwewera katandika butandisi kubaani kwe kagenda okutandikira kambabuulira ekintu kimu kati bigenda kukyukamu omubaka yenna aleeta bu ambyulensi ng'osaba akalulu asuubiza abantu ebintu eby'enjawulo ng'osaba akalulu bwe guba ng'omulimu gw'omubaka kuteesa nga bwe buvunaanyizibwa bwe ojja kuba olidde enguzi oba ojja kuba ogabye enguzi mu kaseera k'okulonda naawe wennyini anaabaggiddwayo n'ojjawo buno bu ambyulensi bwe muleeta nze mbuyita mmotoka ziddusa abantu mu ddwaliro kubanga ambyulensi ddwaliro eritambula abamu mugenda ne mugula bisupa kasitoomu ne mubireeta ku kyalo ne mubitimbako ebipande ne babaweerako obululu ne muga nti muguza ambyulensi kyokka ate bwe bamala okubajjayo ne mugendanga n'ebintu byammwe eyavuganya naawe lwe wayitamu ajja kukutwala mu kooti ng'eyakola enguzi oba eyagabirira abalonzi yagulirira abalonzi okusobola okukulonda kubanga bwe muba muvaayo bwe muba mujja okutusaba obululu mutusuubiza n'ebitali mu buvunaanyizibwa bwammwe temutunuulira kuteesa wabula mutunuulira ebizibu bya constituency era mwe muyita okusendasenda abalonzi basobole okubalonda oba okubawa obululu kyokka ate bwe muba muvaayo lwe mukimanya nti omugaso gw'omubaka kuteesa era ebyammwe mwagala mufulume nabyo constituency bwe kibanga ebyammwe byakufuluma nabyo constituency kitegeeza mwagulirira abalonzi kino tekigenda kubeera ku bayinkambenti bokka nammwe abavaayo ne mugenda n'ebyammwe obwo bugenda kubeera bujulizi nti mwagulirira abalonzi
mwagulirira abalonzi okusobola okubasendasenda babawa obulu kuba muba mukitulaze oluvannyuma nti si buvunaanyizibwa wammwe okukola bino. Lwaki mubisuubiza abantu? Ng'ate n'ettaala ya sitima yaggisaayo kikulukuunyu. Faizo, mu kulonda kwa 2011 omusajja yatwala sitima ku lumbe n'agiwa abatuuze. Honorable Muwanga Kivumbi, sebo tukusabira yonna gy'oli. N'asinziira ku bujulizi obwo genda mu kkooti okukakkana nga kikulukuunyu akunkumuddwa omukono mu kibya. Bw'eba ettaala ya sitima yali nguzi, lwaki ambyulensi si nguzi? Lwaki emiti gy'amasannyalaze gino gye mutemayo yo teyali nguzi? Yenna omubaka eyagula ambyulensi ne bakugjayo n'ogijjayo gizzeeyo ojja lutayazzaayo ambyulensi. Otherwise be mwavuganya nabo ne mubawangula ne muyingira Parliament bagenda kukozesa obujulizi obwo ng'abaagulirira abalonzi mujja baliirira kuba mubadde mu bifo byabwe. Mubadde mu bifo byabwe ate nga mukiraga nti ebintu bino temubigula ku ssente za constituency wabula mubigula ku ssente zammwe ng'abantu. Kyova olaba bwe muba mugenda nabyo mwagulirira abalonzi. Bwe biba ng'ebyo ebintu tebisobola kubeera bya constituency mwagulirira abalonzi. Mwenna abawanguddwa ambulance ezo si zammwe. Obote yadduka na ambulance mmeka? Yadduka ne kabangaliza poliisi mmeka? Idi Amin Dada kumpooma satellite okwo kwe musinziira ne mukangazza gatandika butandisi ye yagizimba teyagitwala. Mwali sinziddewo okwogera ebigambo ebyo. Mwali sinziddewo okutiisatiisa abo ababa nnyo obululu bakyuseemu ku buweereza. Ye nga teyagitwala, ye nga yagireka emabega. Kambabuulire mwabakulembeza abatuleetaleetako entondo n'otukanogga katandika butandisi tugambe twakola loosi. Mukulembeze ekika kyoyo gwe tuba twalonda asobola okutemaatema omuti gw'amasannyalaze. Omuntu atemaatema omuti gw'amasannyalaze mbulira waatasobola kutemaatema muntu. Kankubuulire, senga ogenda ne jambiya n'oyonoona emmere y'omuntu oba n'osaawa olusuku lw'omuntu obalibwanga so omuntu kuba n'omuntu oba osobola okumutema. Omuntu atemaatema omuti gw'amasannyalaze wejjeereza otya ebijambiye? Nze ne bwemba mugagga nendeeta amasannyalaze ku kyalo, amasannyalaze ago tegaba gange, amasannyalaze gabeera ga gavumenti. Olaba ne ID okuli akafaananyi kange n'amannya gange nti Abdul Kikomeko yeekolera. Wallahi ya Mungu ebaako it is the property of Uganda's government. Essente zenneekoledde zennenoonyereza sikkirizibwa kuziwandiikako, sikkirizibwa kuziyuza. Mujjawo amaanyi agatematema emiti gy'amasannyalaze ne mutakoma ku ekyo ne mutiisatiisa n'abantu mbukatandika butandisi. Kyova olaba ebiseera ebisinga mmwe naddala abantu ba Buganda mukaayana batuteekako kino naye oluusi ozza omusango nga tomanyi. Muli bangu nnyo bakufuleminga weewerera otya abalonzi olw'enkya bwe baleetayo ebijambi yange eyo statement yeekulwanyisa obyegaana otya? N'otunuulira omukulembeze atalinaamu kusengejja atamanyi ddi lwayogera naki kyalina kwogera. Abakulembeze mwesibe nnyo ku kagambo ke bayita how and when. How and when omu ali mu kkomera nga bagamba nti abadde akolonga obutujju ku bantu. Kakati ate n'omulala eyawanguddwa ali mu kwewerera bantu katandika butandise enkya nga babakwata ffe nga tujja omwoyo gwa Buganda ogutafa. Babonyaabonya abaana ba Buganda just because you are dense. Temumanyirwe mulina kwogera nabye mulina kwogera. Ettamiiro ly'obusungu nabagambye eggulo mu hadithi y'omu Busiraamu bugamba nti ebigambo ebikyasinza okubeera ebirungi byebyo ebitono. Butuweewazisa okwogera nga tusanyuse nnyo nanga tunyiize nnyo. Biki by'oyogera ebyo? Katandika butandisi. How muzeeyo ambulance kojja lutaayo okujjako ng'otulaze nti eyo ambulance wagigula mu ssente za Eagles. Ne bw'oba wagigula mu ssente za Eagles watuwola tetukusasudde.
kadeni wa ajugula mu sente za Eagles wagulirira abalonzi zayo ambulance ate sisaba kati ezo ambulance sente za muyiwa musolo era waziteeka mu babi ba musolo be wasinziiramu okugenda okutuuka mu kittavu ekyomuyiwa omusolo zayo ambulance okujjako ng'eyavuganya naawe akkirizibwa okukutwala mu kkooti ng'asinziira ku ambulance eyo gye wagula nti wagulirira abalonzi. Mukulu Nsibambi mu bye wasuubiza abalonzi mu kulonda kwa 21 wabasuubiza amasannyalaze tukwebaza nti weebale kutuukiriza otema gaaki bw'oba wagatemi wagulirira abalonzi obwo tebwali buvunaanyizibwabo kuba naawe okirabye nti tebwali buvunaanyizibwabo y'ensonga lwaki ne bw'oyonona teri asobola kukukwatako wagulirira abalonzi ojja kulirira gwe wavuganya naye nkiddamu ojja kulirira gwe wavuganya naye kolowooza nti omukulembeze yoyo w'okuntikko yekka ne mu maka ago mulimu obukulembeze ne mu constituency mulimu obukulembeze nawa waliwo obukulembeze kakati omuntu yenna ng'obadde mukulembeze ku mutendera ogulya ssente z'eggwanga n'ofuna ssente z'eggwanga n'obaako ky'oteeka mu constituency kirekeemu si kikyo kibeera kya constituency nga local government bw'oga nti ono afuluma ofiisi talina kyajjeemu byonna bya gavumenti oba bya local government ne constituency etandika okubeera n'ebyobugagga byayo kubanga mwe mwaleeta politics oyo owambiulensi abamu ne mwerabira n'okuteesa n'otunuulira omuntu ng'akutta akazindalo takubuulira bbago lye yayisa takubuulira ki kye yayogera naye ng'agamba kimu nazimba oluzzi lw'omunnabajuzi ate ebyo bigomo oyonoona byaki bwe mubanga mwe mubadde amaanyi g'obuweereza bwo ebigomo oyonoona byaki amasannyalaze oyonoona gaaki ge waleeta bwe gaba nga ge gakunyiizizza n'olaba nga wakola nnyo obadde tosaana kuggyibwayo kati oyonoona gaaki kitegeeza gaali ga mugaso oyonoona gaaki era nga gwani agoonoona Mukulu Nsibambi zaayo emiti gy'amasannyalaze egyo kati eyajjayo ambulance mu constituency gizzeeyo aba baziika okumpi be babaleeta okululuma ekyo nkimaze kakati ngenze ku mulamu omulala His Excellency Kyagulanyi bamuyita Mitembo nkiddamu Bobi Wine Kyagulanyi bamuyita Mitembo ne bw'oba mukwano gwe akubeera mu maaso ebigere bingi otherwise singa ggoya muli mu maaso gwe waali badde waali singa obeera mukwano gwange amanyi n'ekisenge kyange naye nga nnina omuntu omulabe wange ku kyala anvuma annangira antyoboola era tambalaamu magezi ne mu maaso g'abaana bange naye nga buli ku makya nkeera kukusanga naye ani aba afulumya ebyama by'omu kisenge kyange okubitwalira omulabe wange waliwo ggaayo omu yeeyita President is man but President is man buli ku makya akeera ku live na nsereka atabalangamu ku Kyagulanyi magezi nsereka atakkirizangako nti Kyagulanyi agwanidde okubeera waali ani abadde ngawo ebyama bya Kyagulanyi nsereko it's time muwe obudde omukisa temwererejjanga baganda bange nansi muwe obudde omukisa kubanga egamba bayibuli mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo kakati ono bw'aba ayita n'oli asiiba avuma ono ani abadde ng'avuma ono kuli gubadde muzindaalo ogwogera ebigugambiddwa okuva mu nnyumba ya Kyagulanyi ndowooza mulabye ensi onkakasa otya nti omulabe wange ennyo atuuka n'okunvuma eby'omu kisenge n'embuuza yabijjeewo ate nga gwe atuukayo nti gwe ate osooka okukolagana naye freely buli lunaku era nga kiryokke okujjanga ku platform yo buli ku makya n'asomesa muli ku panic mwanyiga eppeesa ekyamu mmwe ndowooza mulabye bye babadde nga bazannya nti Kyagulanyi baagala kukozesa nga mukozese eva si mukwano gwabwe bwe baba baali mukwano gye baagala kukozesa Luganda na kubeera mukwano gwe okumumaliriza n'okulaga ensi nti tagwanidde biri
Itongwa nkwagala naye ng'ebyama byange osiiba ofulumya otwala. Eyannangira obusezi, eyannangira okumeketa amannyo, annangira obutamalaako, annangira obutabeera na maanyi ga kisajja nga buli kumakya mbasanga mu sitenseni nga munyumya, muba munyumya ku ki? Era ggwe amaanyi ogajjawa okubeera naye nga teweekwese na kwekweka? Ebbanga lyonna muba mubadde mwekweka nga mubeera mwenna, obudde bubaleese mu masaŋŋanzira kati babalaba kyere. Ani bulijja ndoga? Ani abba engoye zange okuzitwala ku basawo? Ani anjoola enfuufu ku bigere okubitwalira omulabe wange? Mwe kambabuulire mwenna abali eyo, temubonaabona lw'abantu babali wala. Ekibabonyaabonya kiri awo kumpi nammwe, bakwano bammwe be bababonyaabonya. Omuntu gwe wafuula omuntu, omuntu gwe wajjulira, omuntu ayingira mu kisenge kyo, yeye ensonga lwaki oli mukubbira wansi mu nnyanga. Mwegendereza emikwano gye mukwana. Nkiddamu, mwegendereza emikwano gye mukwana nga temunneegendereza n'abakazi be mukwana. Kubanga ffe abasajja baba bye tutagamba bakazi nga tubigamba mikwano gyaffe. Bakwano baffe batera okutumanya ennyo n'okusinga bakwano baffe. Mwegendereza emikwano gye mukwana. Kyagulanyi talina magezi, Kyagulanyi takola bwati, Kyagulanyi ali kino, Kyagulanyi ali kino. Omwami oyo tabangako na kigambo kiwoomu eri Kyagulanyi. Wakati mu kubula kwa Kyagulanyi ng'oli mu kubanja Kyagulanyi ng'amaanyi ogajjawo agaleeta nsereko, kitegeeza oyagala kukwekula Kyagulanyi batte. Kitegeeza gwe ayagala okulinnyisa Kyagulanyi ku bbomu. N'obatunuulira President is man, President is man. Gwe bagambye nti Blaise Compaoré teyali musajja wa Sankara? Museveni teyali musajja wa Obote? Idi Amin teyali musajja wa Obote asooka? Those people babadde nga bw'opaleetingira munda ebbanga lyonna naye nga nkwezenge. Parasites tebagattako, batoolako butoozi. Amaanyi ogajjawa mu Siraamu? Amaanyi ogajjawa agabeera nga mu boogezi bonna mu ggwanga nsereko gw'olina okubeera naye nga Kyagulanyi abuze nga ne live z'okola zirifaalinga kubula kwa Kyagulanyi okubanga yalina okujja okusomesa nga buli lunaku. Nabagamba obudde mu buwe ekitiibwa, tebukeera ate tebukeerewa, ne bumala ne butuuka. Yoyo nne yakaaba jjuzi, musajja waffe bamutwale mwekizairo, bannange musajja waffe bamutwale mwekizairo. Gw'otaswalira na kuswalira ng'oswala n'okunyumya namugeya mu lujjudde, amuwemula mu lujjudde, oluusi amuweebuulira mu baana be mu lujjudde, n'omuleeta ne mubeera mwenna mu masaŋŋanzira. Oyo aba mukwano gwo, kale at least kwekako, at least kwekako. Nze nabagamba nze mmanyi omukwano gwe mulaba wano, at least kwekako mu nkukutu. Ne amuleese na kadaala basomesa. Nabagamba ekintu kimu, I can act fool to know abeeyita abagezi naye nga be bafuulu. Nze yeekolera Itongwa